Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyalo likinga video katonda ku lwaleero njagadde abasiraamu njagadde mbabuulireyo emmere ennungi enywera mu lubuto gy'ogenda okulya ku ddaaku kwegamba ebeerenga mu lubuto tegenda kuvaamu mangu ng'enjala ejja kulwawo kuluma. Njagadde nkubuulire emmere esooka kawunga kalungi nnyo obeera okalidde kanywera bulungi nnyo mu lubuto. Endala muwogo ne muwogo oyo gw'olaba naye mulungi nnyo, muwogo anywera bulungi nnyo mu lubuto. Ekintu ekirala capati ne capati nnungi nnyo zinywera bulungi mu lubuto. Emmere eno gye nkubuulidde nnungi nnyo, osaanye ogiriire ku mmere eyo gye bakuwadde egenda kuyamba okunywera mu lubuto. Emmere eno gye nkubuulidde kwegamba osaanye okugirira ku mmere eyo gye babeera bakuwadde naddala ku ddaaku, naddala emmere eyo gy'oli esembayo obudde nga bukya kigenda kuyamba. Emmere eno egenda kunywera mu lubuto. Kye nkusaba ekirala ggwe omusiibi, juyisi oteekeddwa okunywa ku juyisi ng'osiibulukuka, naye juyisi oyo ogenda kumukola mu ki? Juyisi ogenda mukola mu ki? Ki ky'ogenda okukola mu juyisi omulungi agenda okuyamba? Oba ajati agiwo olina omukolera ka juyisi akalungi akawoomu ate nga kazito. Kakati kye nkusaba ggwe ajati oba ggwe wenna omusiibi ng'obadde oyagala kukola ku ka juyisi, kankubulire ebyoteekeddwa okukola mu juyisi ebigenda okukuwa juyisi omulungi omuwoomu. Ekisooka, funa emiyembe bulungi nnyo, ofune kedo, ofune ovakkedo, ofune n'obutunda, ofune ne cukkamba, ofune ne kaloti wamu n'akatangawuuzi akatintini. Kati ebintu ebyo bye nkugambye by'oba okubamu juyisi bigatte wamu, juyisi omukube ng'ali wamu. Wuddira omuyembe n'ogattamu kedo, n'ogattamu obutunda, n'ogattamu cukkamba, n'ogattamu ne kaloti wamu n'akatangawuuzi. Kigenda kwegamba ogenda kufunamu juyisi omulungi, juyisi nga muzito bulungi nnyo. Omuntu ogwagenda okunywa awulye ddala nti butuufu nywedde juyisi. Juyisi oyo gw'obeera weekoledde asinga 100 ku 100 juyisi gw'ogula mu maduuka. Ekyo nkibabuulira. Juyisi ono olina kumukola ng'olina blender, kijja kuyamba nnyo okumukola ng'olina blender. Kati mu juyisi ono sinzamu butunda bwe bulina okubeera obungi. Obutunda okugeza osobola okukuba obutunda 20, okitegedde? Obutunda 20 teekamu emiyembe 2. Emiyembe bwe gibanga mitonotono teekamu emiyembe 2, bwe giba eminene gino isejjembe osobola okuteekamu omuyembe gumu. Okitegedde bulungi nnyo. Kedo olina tuteekamu yenna. Waba kedo nga munene musalemu makkati oteekemu ekitundu okitereke mu firiigi ojja kikuba olulala. Kitegedde bulungi nnyo. Kati ye cukkamba tewali buzibu, yenna gw'olina gw'oba oteekamu. Kale oba olinawo ng'ofunye ebinene nga 2 biteekemu ebibiri ebyo, kuba cukkamba talina buzibu, talina nnyo kyayongera mu juyisi nti oba anaakyusa juyisi. Cukkamba talina buzibu. Cukkamba oyo gwe mulaba ddagala. Okitegedde bulungi nnyo. Kaloti eyo nayo ddagala. Kaloti nnungi nnyo okugirya nga mbisi oba okuginywa mu juyisi. Mukimanyi bulungi nnyo kaloti nnungi mu kutereeza ku maaso. Kaloti eyo ogyemanyiza okubeera ng'okinywera mu juyisi ekuyamba okutereeza amaaso go. Kale n'olwekyo tesaanye kubula mu juyisi yenna gw'okola. N'akatangawuuzi ako kalungi nnyo. Katangawuuzi kalungi oteekamu katini, toteekamu nnyingi, oteekamu katini nnyo nga bw'olaba akagalo ka nassu. Kati akaseera ako koolaba ak'omu makkati akatangawuuzi kati kaba kenkana, bwe kabeera kenkana akatangawuuzi kogenda okuteeka mu juyisi, ddala juyisi nga w'abantu nga 5 oba w'abantu nga 8. Kye nkusaba ebintu ebyo nga bikugambye by'oba okola mu juyisi. Juyisi agenda kubeera muwoomu, juyisi agenda kubeera mulungi. Gw'omukyala wonaakolera omwami wo juyisi oyo n'amunywako, agenda kugamba ddamu okole juyisi oyo buli kanaku, kuba agenda muwoomerwa, agenda kuwulira ng'anyweredde ddala juyisi gw'agenda okunywa awulire nga n'okukkuta kkuse. Ate juyisi atalina buzibu bwonna, si mukyafu kuba olw'ensonga gw'abeera mwekoledde. Kwegamba onaaba olina blender, kigenda kuba kirungi nnyo. Ogenda kukola ka juyisi akalungi akagenda kwegamba omwami wo kagenda okunywa awoomerwe, abantu bo bawoomerwe, naddala abasiibi mubakwereka juyisi akalungi bagenda kubeera kugamba ekisibo bajja kimalako bulungi nnyo nga tebaagaana nnaku ziggweeko. Nkugambye ebyo bye nkubuulidde, emiyembe,
kedo, obutunda, cucumber, karoti bigatte wamu, bikubire wamu. Nkugambye mu ebyo sinzamu butunda bwe bulina okubeera obungi. Kedo teekamu kitundu kya kedo. Emiyembe osobola okuteekamu 2 oba ogumu. Cucumber kisinzira gw'olina, ye talina buzibu yonna gwena gw'oteekamu. Karoti waba omunene teekamu karoti 1 oba karoti 2. Entangawuuzi nkugambye teekamu akatangawuuzi katini nnyo kaleme kuyitamu ate. Oteekamu katini ne kabulira muli. Okitegedde? Akatangawuuzi ako kalungi nnyo. Entangawuuzi nnungi, esooka esala olubuto, esala emmere. Kwegamba emmere egikuba bulungi neba nga yeekuba bulungi mu lubuto. Nolwekyo entangawuuzi tesaanye kubula mu buli kyofumba, mu buli kyokola. Juice olina okuteekamu akatangawuuzi. Mu piraawo, omuceere teekamu akatangawuuzi. Mu nva teekamu entangawuuzi. Kwegamba entangawuuzi eyo nnungi nnyo. Wetuuka mu lubuto emmere ekuba emmere mu sipiidi. Byebyo bye nkugambye. Juice kubira omwami wo juice ng'otaddemu ebintu ebyo bye nkugambye kigenda kuyamba okukola juice omulungi, okukola juice omuwoomu. Bwe kityo bwe kiri. Gwe talina blender osobola okukola butunda bwokka. Kola obutunda bwokka kuba bino ebirala bisumbuwa, tosobola bikoona, olina kukozesa blender. Gwe atalina blender nsuubira ndowooza juice kola wa butunda bwokka. Gwe ng'okozesa kasengejja kozesa butunda bwokka. Oyo alina blender yateekeddwa okukola juice wa bino bye njogedde: emiyembe, kedo, obutunda, cucumber, karoti n'entangawuuzi nga bigasse wamu. Owa blender yateekeddwa obbiko. Gwe atalina blender osobola okukola juice nga wa butunda bwokka kuba bwo bwangu okukamula kukasengejja. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.